Mu kaweefube ow'okulwanyisa ekisaddaaka abaana mu ggwanga, gavumenti evuddeyo n'eteeka amateeka amakakali ku basawo b'ekinnansi nga buli musawo alina okusooka okugezesebwa oba asobola okuyita mu kyoto ky'omuliro ng'anaaba akiyiseemu afuuka omusawo w'ekinnansi mu butongole. Mukolere ensi ettima. Oye n'agamba nti ndi musameze ndike manda mawango tukumewa n'ekyoto eyemu examination gye tugenda okubateekako. Tukumewa n'ekyoto kyake baya mukubaka goma buli yenna alemererwa okugwa ku kyoto awo oyo esaba agenda alizimbulule oyo aligire ki alizimbulule aba atulimba bulimbi. Okusinziira ku minisita wa guno Naguli Abdul Nadduli, amateeka gano gagendereddwamu okujja abafere mu mulimu gw'ekinnansi ekiviiriddeko n'abamu okwenyigira mu kittabaana nga beerimbika mu mulimu guno. Abasaddaka abantu abasaddako ya akutuma akaana ng'ayagala okukutiisatiisa ate naawe n'omiira ppiri n'okaleeta awo nenafe okukwatako. Abasawo b'ekinnansi naddala abafere baagufuula mugano nga gwansi okubba abantu nga babasaba ensimbi nnyingi nga kw'otadde n'okubateeka mu nsobi okuli okukwata abakyala n'okusaddaaka abaana ekitasaanidde. Ku lwa Kingdom TV, Brian Musoke ne Joanita Mbabazi amalindirire. This is Kingdom TV.